waliwo Kaamuje eyali ekungaanya ebinyeebwa ng'ebiteeka mugumu ku miti egisinga obunene mu kibira era omuti gwesinga okwagala. Yali ewuliddeko oluvuuvuumo nti waaliwo okusenguka okwali kugenda mu maaso, kyeyava abuuza ekinyonyi ekyali kimuliraanye nti owaaye mpulira oluvuuvuumo nti waliwo okusenguka okugenda mu maaso. Musengukira ki era musengukira wa? Ekinyonyi kye kiva kimugamba, gwatamanyi okusenguka kumaze kumpi omwezi mulamba gwe tulaba obutiti obujja. Era ne kimutegeeza nti baali basengukira ebusukka nsozi ziri ze yali alengera. Kaamuje naye kwe kusalawo nti yalina okusibamu ebyanguwa ate adduko obutiti. Kaamuje yatambula okumala ennaku eziwerako okugenda okutuuka ku nsozi ziri ze baamulengeza ng'obutiti bwagoba dda. Era essaawa zino agenda okwesanga ng'ali mu njazi, tewali wadde aw'okweggama, ng'akyali mu kwemagazza, ali mu kwejjusa. Kamunye n'ewamattuka eri n'ejja n'emusimba amaala. Wuuyo emutumbizza baaba lyerimbire, emututte yeefunidde omunyama wakati mu bbula ly'emmere lino. Kamunye eba ekyagenda n'esisinkana ne kamunye endala. Kamunye eri kyeva egamba eno, laba kati ani alina omukisa okuyiza obulere singa tosuula munyama? Kati ŋŋamba gusuule kati oba si ekyo okuyuzeeyuze. Kamunye eri eyali ekutte Kaamuje n'egezaako okuwadaawadako eddoge n'omunyama gwayo, eno n'egiremerako, naye kyeyava esalawo esuule omunyama lekooti asike obulamu tassa mukono. Kaamuje yakkiriranga effunfugu yiiyo paka we yekkata mu matabi g'emiti, egayiseemu obumu bwe buwagudde. Yeggunze ku ttabi, yonna ejjojobanya omusaayi, ejjudde obulumi, enjala egiruma. Egenda okuddamu akategeera n'okuggwako kanzunzu ng'erimu omuti gwayo gwesinga okwagala. Era yasalawo kugenda kwebaka n'erayira obutaliddamu.